Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala ndibadde mbayo ku ddagala lino ligenda kuba libayambako ku nsonga y'amazzi, naddala amazzi ago agayamba ku nsonga y'ekikyala. Eddagala lino ligenda kuba likuwa amazzi ago naddala gagaseerera, kwegamba ng'omwami singa abeera akugenzeeko ng'obeera tojja kuyisibwa bubi, tojja kulumizibwa, kwegamba ng'omuzannyo gujja banyumira bulungi. Kye mulina okumanya nti amazzi ago agaseerera, agaseereza ekkubo gaba makulu nnyo. Kati n'olwekyo eddagala lino ligenda kuba likuyambako, ligenda kuwa amazzi ago agaseereza aganyumisa omuzannyo ogwo ogw'ekikulu. Nkusaba ofune bwanda. Bwanda y'oyo akaddo ako kayitibwa bwanda, beera ng'okafuna kateeke bulungi awo mu kantu. Nkusaba ofune ne okula. Funa okula naye muteeke ebbali awo. Tugenda ddifumba bufumbi lino eddagala ligenda kuyamba okwetera amazzi ag'ekikyala naddala gagaseerera aganyumisa. Kati nkusaba ofune essefuliya. Okusookera ddala sooka okwate bwanda oyo, bwanda mutereeze bulungi, mwozeeko omulongoose bulungi, engeri gy'abeera nti akulira wansi atera okubaako obuntuntu, obukovukovu obutontono, amakovu naye obukovu obuto butera okwekwata ku ddagala eryo erya bwanda. Lyetegereze, lirongoose, lyozeeko. Bw'omala oddyoza liteeke mu kassefuliya omwo. Kati funa ne okula. Funa bu okula nga bubiri, busaleesale nga butontono. Bw'omala nawo buteeke mu kassefuliya omwo mw'otadde bwanda. Bw'omala teekamu amazzi. Kisinziira bungi bw'eddagala ly'ofunye. Osobola okuteekamu amazzi ag'ekigero mu kusinziira eddagala ly'olina. Bw'omala okuteekamu amazzi mu kassefuliya, teeka ku kyoto, tokose eddagala eryo. Bwanda wamu ne okula bitokose. Bwe bitokota osobola okupima n'olaba nti biyidde, biggyeeko biteeke wansi, bireke bisooke biwole bulungi. Bwe bimala okuwola, funa akasengejja, beera ng'osengejja eddagala eryo, lisengejje bulungi nnyo. Bw'omala oddisengejja, beera ng'onywako mpola mpola gwe omukyala atalina mazzi, ng'amazzi gakusumbuwa, beera ng'oyongera amazzi mu mubiri gwo, beera ng'onywa ku ddagala eryo. Olunaku osobola okunywako ekikopo kimu olunaku. Omanya nti ku makya nga maze okunywa caayi, kanyweyo akatundu k'ekikopo, ne mu ttuntu nyweyo akatundu, ne wano nga ngenda kwebaka nyweyo akatundu k'ekikopo. Ogenda kubeera ng'oyambibwa bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi. Okula wamu ne bwanda bigenda kuyamba ku nsonga eyo. Beera ng'obinywako, beera ng'okozesa eddagala eryo. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873840 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.